nagamba tekisoboka because all my videos zaali ezisinga teziwezangako that much mu budde obutini. Then I said maybe this could be a hit bweluba luyimba wano eyinza okufuuka breakthrough. Then it was 24 hours after that I was in thousands of likes. Then I was like, something is great about this video. People were commenting and I was seeing very many new faces into my page and also followers. Nembanya boy beba jackpot wano kiba kikutte. Nagenda okulaba shares, duets nabyo biyitiridde, and with big TikTokers, people are sharing, people are duetting. Then I was like, okay, that's good, it's a way through. One which tandikidde nengamba sijja kuzikiza. I added on doing the sounds okukunganya obwo obuntu tamale full figure topamayo abo bonna bantu bangabo. So I collected more of them and I also tried to nembyongeramu ko mu videos zange. So these people mikwano gyange bentera okuyita. By the way, video ya pressure bamukwata 24/7. I was at twali ludda wakusomero twali kusomero. I had gone to Natete Muslim naye nagwe ngenzo okulaba mukwano gwange. He was like he had graduated nga bampise. Nali guest of honorable. Ate honorable si guest of honorable Kyeeyo. So I was like nebangamba jangu kubanga you are one of the greatest kati betulina mu ba obisoko je. So this guy told me pressure bamukutte but you can do some content ku pressure. Ningamba o. So it was his idea for real. Then nakola content to pressure. Up to now it's hitting. Up to now it's hitting. So the more that the more that I was doing the videos, the more experience I was getting. Okay. In terms of editing, some people on TikTok, they are trying to imitate the way I say those, you know, that kind of news. Bakuba buke batekawo akenjawulo nti batokana kabukedde nti leero mugatali konfufu. But for me, kyesayagala as in kujjayo bukedde kulaga nti no nkola kintu kya bukedde, but I was trying to do something that is just similar, but I wasn't relating. So boche bakopa nenga abasinga idea bajijja kunze. Wow. Content creator. That's Zonga de Bagdad doctor of TikTok automatic pressure. Abagudaniza de 7 pressure. Aleza bato kubera kujabu jizo badamu bagenda kubera mtekamu. Era batagenda kubera ngamona muzana. Bamulete David baso kwa mulamuzi agenda kubera ngateka embera na jagenda kubera ngatunza manne. Era ngebigambo yake tibyali binonye muzana. Bamulete no mulamuzi bamugamba bamukalige myaka ku mbiri mutabira genda kubera bato ku bulumu nabo yabayisamu. Era ngati yalabizanjala zem muzana. Gwe kati ebyo bintu byonna bikwata. It's not a big quarter because I can't even repeat what I just said. No. Naye bwembeera wali mu filter yange amazima gali nti mbaka amaanyi ag'enjawulo ate wano mbadde sigawulira n'ebipapula ebyo kasambi wujja nti kwa obeera otambula mba mukambwe nnyo bano basiba baseka naye mugamba seka neesekera mu mutima gwo. You know me, I'm versatile, I'm telling you. Oh yeah? There is some guy on Super nte tuli awo ku ssomero Super no, FM sicho Chimera was the other guy Vianney. You know that sports guy, yeah, Vianney? I know Vianney. I met him in person. I can do Vianney football very well. Oh yeah? Yeah. I even made a video for him. Just in Nabagitekayo, he needs some editing katono. Njimuwanikire yoko. But I can do sports very well. Okay, so kati oli online comedian obane woba kuteka mbantu you can still perform. Mubantu ntia. I'm very shy for real. Mubantu ne content ayinza okumbula. This is a money making thing. Yeah, it is. At some point my bro invited me for his graduation bichi. Then they were like tuwe mwaka pera. Waliwo kusiko muguwa gwali gwa manyi nali ngani. Ate sai no toyinza tusomera mu kumawulire. Abali ko ejika medium. Saze na mpapula ate mpapula saze. So this guy to one's jokiza. Singe mpapula nazirese nandi kubikulidde. Mwe mpapula. Teziyulike. Mpapula zizo yulika. Izoloza ndeso omuntu omulala. Kale it's fine dead. Tusomere mu kukundi abali ku HK media mawulire.
story y'omukyala gwe balabye. Mukyala ki? Eyabadde omulwadde abamu babikize babinterpretinze bulala, abalala bagamba bamuloga, abalala bagamba nti ki agende mu ddwaliro awo oba okomawo. Tukuleetedde Ibrahim Musana gutwandiise tiktoka ow'olulango bamuleeseko mu kkooti olunaku olwaleero katulabe ate omusasi waffe kikyatufuniddewo simulako kamera nzowate bakuleetedde mu tiktoka omulwatikirivu abatamanya 24/7 pressure abakutwandise Musana Ibrahim Musana atukidako omulamuzi era ng'omulamuzi amusuubiza okumukola ku tiktok era nga byonna bigenda kubeera bimubeeramu Musana emisango gino gye bamusomedde gyonna asobole okubeerakutobagyegana omulamuzi amugambire dda bamuleetera obujulizi nga bonna budabulumumika era nga bakubeera nga abinyonyola Musana abadde omu kubasobole okubeera nga bagikozesa bubi era nga bamutegagino wakamutuukamu kasooke tulabe ebivuddeyo omulamuzi ozi wagambye Musana egwana erinnya eddala. My name is Musana Ibrahim, pressure 24/7 divairo tiktoker all over the world, bombo clat kaboom ratata. Nkutegedde. Hello. Musango gwenda abagoba kuvunaana. Leave people be. Kuliko Tandika. okutyoboola Okori. okujeregerera. Sometimes. Ozi wagambye oliko ebyewammwe. Mulamuzi, I had something on my head. I had something on my I had spirits. I had ghost. I had for clan bya kika. I had Leave people be. kuliko Tandika. okutyoboola Okori. okujeregerera. Sometimes. Ozi wagambye oliko ebyewammwe. Mulamuzi, I had something on my head. I had something on my I had spirits. I had ghost. I had for clan bya kika. I had too many things. But I'm sorry, I didn't intention, and I want to repeat it again. I want to apologize, and you take me back home because I'm the viral. Musana, you said you have ghost? How many ghosts do you have? Your name is Emeka Wagambye ejo. Ejikuliko? Maziga ngabudde namu. Wagambye Musana. Oyinebe wabwa woli and I come to Uganda. Oyina kubyewa mwawo tuweko tubibuzeeko tutubulire kyakutuma. Sorry because I had Mr. Mulamuzi all of Uganda had spirit when I am sorry, I didn't intention to do TikTok while abusing Kabaka or any other person, and I have leaders inabaneyimirira. Emizimu awo inayo emeka? Mr. Mulamuzi all of Uganda. Wano? I am sorry, I didn't intention. Wagambye wabadde toli wekka. To TikTok. Era ng'olina emizimu egikozesa egikwogeza kino okutyoboola abantu. Kabaka wagambye ali atya? Inabaneyimirira. Wano bangamba. I am sorry. Kabaka agambye afaanana ki? I am sorry. Musana Ibrahim, you said the Kabaka is Ku HK Media yenze Hadija Chigozi mberawo in your latest updates and celebrity news TikTokers edition, life experiences and adventures. Onako ralero ndiro omusasi waffe owoku TikTok atusakira amawulire. Abaana balina talent ezenjawulo bansobera mpozi na bano ntudde n'amajege sebo omusajja ono bakuuma mukuume tulaga abaana bato balina okunzigala mwebali abaana bakuuma mukuume ndozo babe ba producer babe ba manager sinna babitegeera baba balina okunzigala. But these guys bali ku university. Omuye cameraman omulala editor omulala bodo
Like nanyini content. Yeah, life at campus is very good. Abaami bano bali ku university banyumirwa bulamu. Naye ng'ate we ba experiencing ne talents zaabwe through TikTok. Mulabyeko omwami asoma amawulire, mulabye omusasi wammwe. Mwansabye mubaleetereko bwedda ndaba abantu bantaginga mu videos zo. Adija Kigozi, look for this guy, look for this guy. Guy oyo kimunewunyisizaako tafaanana content we. Yeah. Tulage guy. Anange Kigozi oyagala ebyondoonese. Tulage guy. Se katafaananinako ddala content gwakola. He's a very clean man. Awunya bulungi. Very humble. Alhaji. Wow, that's amazing. Banaye mwebale kutulaba, mwebale kutwagala, mwebale kusubscribinga. Bwoba oli mupya ku channel eno, nyiga akagamba ako ka subscribe okubeera ng'otweyungako. Bwoba oli ku Facebook, Instagram, ku TikTok, ku Twitter, beera ng'otufollowinga ku bulambalamba. Bannaffe aba Platinum Wellness Spa be bateekamu omusayi okulaba nti kyetambulira ddala bulungi. Mpozi n'abannakyo T-Hub bano bakusala weight, bakusala omugejjo. Eno ye chance gy'olina okukozesa amajaani gano ng'ate bw'osiiba n'okusiiba kijja kukolera. By the time w'omalirako Ramadan, ojja kuba osaze kilos nnyingi nnyo. Nsanyusa okulaba. Kale nyabo nange okusanga nsanyuse. Bana eryeddo lyennyini lyeddoboozi. Beera comfortable, guno omuzindaalo gujja kufuna. Kale. Ogamba otya? Gye ndi nyabo. Ate gw'ogamba otya? Ndi fine. Weyanjulira abatulaba ku ekitundu. Pozi ku mawulire ntandika ntya omulabi waffe omulungi amanya gange nga situlula mu kamera. Tunula. Amanya gange bampita Boogere Ali Musa kyekyo lwaki yenze bbamu olw'ensonga ezo initials ez'amanya gange asatu kwe najja BNM era that's why abantu abasinga bambuuza naye erinnya bbamu eryo ligwayo litya azini sitera nnyo okulyogera because I don't like my surname erinkolera Boogere. Era olyogera n'empulira amasannyalaze Lindako. eri phase Toyagala linnya lyo Boogere. era muzeyi namubuuza ne kati wali ku kyokuntuma erinnya module eno Module eyo kyokka bannange. Nenga, okay, that's my name. It's my surname. I'm called Boogere Ali Musa. Era ndi musajja Muganda neddira mamba. And I'm a Muslim, alhamdulillah. Okay. And I'm also fasting. Siibye. Bakusiibulule. Sawa yonna kijja kuba kyedomodde. Bakuweereze ka mobile money. Enamba kweri bajja giraba enamba kweri. Era ereeta amannya gennyini agwo. Okay. Okay, so 20 nina emyaka emeka? 23? Emirala onagireseeyo wamma emyaka nandibadde na mingi naye ebuzibu waliwo ejjafiira mu covid kati tetugibala egyo twagivunza tuti because there was some kind of waliwo corruption oyo aba corruption egyo emyaka ebiri egya covid so naginyiga okwewala ebizibu so nina emyaka 25. Okimanyi nti n'emyaka gyange naye ngenda kujjako egya covid. Ajjako egya covid kuba egyo egya covid eyo yali setback ne gavumenti tegikiriza era ne bawulira mbu okuza emyaka gya covid bayinza n'okuteeka kalabba kanakoono omusajja mukatero kola omumanyi w'amawulire naye nga nina emyaka 25. So young? Yeah. Okyali mwana muto. Siri muto nnyo na. Oli talented mu myaka emito. Jaswa kuba tulemeddwa okuwasa naye gyeri. Mulemeddwa okuwasa? Bano. Bano muli mutya kambuze ku bakyalibo muli mutya? Ono nategeddeko nti Kigozi ne museki wange ate ono. Ono bamuyita Arthur Matovu. Nga mweyagala nnyo. Arthur mani musajja wange. Musajja waffe tuvudde wala nayo. Mubavi. Bo mukolerako. Kigozi abantu bagambe batusibako fembi. Bagambe sebo. Babasiba. Babasibako n'oyo Kigozi. Why? Babasibira ki? Sebo. Mwali muziza misango ki egyo? Mwali muziza misango ki? Zone yansibya nali sibirimu. Ebiriwa. Biriwe wagenda okumulaba nga bamusibye naawe ne bakuteekayo.
ono yagenda okulaba oli ne bagaze musibako bali basibyo Yalaba bali basibyo kati ono najja amweyimirire nti mukwano gwange nze nabadde nga buli kimu kihappy naye olwatuuka bamugamba bugambi yingira wali ali nabo kyekizibiti ekisooka ntambula mwembi kati ye bamusibi kati gwe bakusibira kale eddalu lyali bweriti tulina mukwano gwaffe bamuyita musomesa Dani musomesa oyo akolanga hitman taagala nnyo bintu byakusemberera serebu we so waliwo omuyayi yali ayitaawe Waffe mu covid ate ebyo ebiseera nga tuli bayala tebannagabamu mmere so n'ayitaawe waka n'azoleya bwe yazoleya Dani teyamulwisa n'amuteekamu ebbaati alamuteekamu ebbaati gayi n'agweri byakiyaayo awo nno ne mugaa Dani musajja muleke naye the guy yagenda ku popi n'aloopa obusajja ne bunkwatirawo there and then ne bunteeka nnyala alingenda okuwozaawozamu ne basajja bange nti ebigambo byonna byayogera ntegeddemu oba ebigambo bibiri popi simutegedde nyala simumanyi Dani simumanyi Dani musomesa hitman kyali wange sizze naye kubeera ne wano yandibakubiddewo simuleeta teyali lutonze kati bwe yakola akavuyo engeri gye kiri nti tutambula naye ne batukwata basooka nze ne mmalayo 2 ne ngamba kankubireko ne mukwano gwange ne mumuleeta oba osanga tunaabeerawo fembi nti wali buzibu ne mbawo ennamba ne bamukima nayo ne bamuggalira ayi ne tubeerayo awo mu magezi ne mukwano gwange ensiri mulumira mukomera ne muganzo nsanze nagubye naye gwe yakajja n'ekyejo amaziga gokaaba sigategeera era yeyannemesa n'otulo ku olwo ne nali mirembe gyange so olunaku olwo waliyo finals z'omupiira gwa Champions League Man City yali esamba ne Chelsea kali tugamba officer atuteereko kokoki ku radio mukomera tuwulire ku mupiira nenga akalobozi katono ye yali na radio naye nga radio byataddeko ndowooza TV West basiba mu covid basiba omukulu yazooka tubuuza oba twaze ku vacation fe okututeerako mupiira tuwulirize naye era twamwegayirira nnyo n'atugamba kale n'atuteerako yali Nyanzirimaana ana akasirikale njoka kyaliwa oyo polisi y'okumakaayi wano makaayi oba ogenze Nateete awo oba otuse saidi z'okumakaayi naye ng'osooka Nateete kisinziira w'oyitidde kyokka bambi you look so happy muli basanyufu. How is life at campus? Life at campus for real it's boring sijja kulimba but how because of university nga yatunyumira bannaye kosi otuuka ekiseera n'ogitunuulira yes at A level by the way at A level nasoma ne musajja wange ono A level ye akola arts nze nenkola sciences mosheshe mufikane nze nenkola sciences I did PEM nakola physics econ ne math mama naye economics ye kyanyamba nafuna akasenya F ye namugwirawo kuba yali talina wantu alabambi naye nempita math ne physics ngera engineer so I'm doing electrical engineering diploma kola diploma degree njagiraba ndoza after judgment de kubanga ebigezo naye bikuteeka ku so like nengenda ne ntandika okusoma but I was studying nga ndaba ekintu kitambula yawanu nga kyekyo ebintu biringa bwembyagala naye for now ebintu byekituufu bitabuse things are very hard kyekisooka content ku TikTok omumwagala semester nange ntabuseeko ebibuuzo bininga bibuuzo bino tebinnafuluma bino bizze so you get things abutakubowa because obeera ne ka pressure you know mpoza aba engineering musoma myaka ena anze ndi ku 2 okay biri ejo jimmala ojajira okola nga upgrade why upgrade yaki nasooka ensomeko ebyo nkooyo soma lwaki okwoyo okusoma oyagala kuyingira mu atwa kuno okusoma for real okuddayo kati kale nakikolera family nakikolera muzeeyi why asagala akitwale nti no so yongeddeeyokko ate nga nkoze oyagala koma musinyasi okusoma kwatutama naawe soma kwatutama kulwaki okusoma kwabatama ansonga okusoma engeri education system ya Uganda gyetali nambulukufu nosomerera ekintu like you're studying but there is no way out
kitegeera somebody musajja waffe oli owaseno n'abasajja ab'endaba betwasoma nabo siniya 4 naye ng'ate bakoma mu siniya 4 naye kati essaawa zino ffe twejjusa lwaki ate tweyongerayo mu 6 in the working class essaawa eno bali wala nnyo gye tuli because for us we went in and we did A level but those 2 years mutuufu ate ffe we didn't achieve anything ne bate bali wala because batandikirawo okukola so it's all about kubeera bulungi ne wobeera osomye nnyo olina okuba ne ssente n'obeera tosomye olina okuba ne ssente. Bannaye abakulembeze ndina abavubuka abamu olunaku olwaleero this is very important ebirowoozo by'abavubuka biri important nnyo bannaye mubiwulirize nnyo otherwise tugenda fiirwa ba future people abaana babano beekyayi ya naye tukikolera abazadde baffe olw'okubeera nga tetwagala bagambe nti abaana bagaana okusoma yes at least kale ate nze nasangibwa nina talent ekyo kimu wadde ili inborn nali sinnabagizuula bano be bagizuukusa bwakeera butya balina empiso ze bankubaawo balina empiso ze bankuba nga zo zizuukusa talent naye kaiwe namanya nti ebyo nabyo weebiri nembiteeka ebbali neŋŋamba engeri gye kiri nti I have the ability to study ate nga sciences nzisobola I went in for engineering and who inspired me to go into engineering is my big brother. My big bro, I'm the second born. So there is my big bro, he's called Versatility. He's an engineer. Wow. Very good engineer. Namenyako omutima engineer nga okulaba ku TV kagadde ng'ogamba nti toyagala kusoma. Before leaving home, so semugamba I'm going for a show. Nangamba alinga onyirira ne mugamba kati nandifuukuuse so kompeyo omutwalo ne mugamba ate kati omutwalo nkukuwe nkola wanza I'm a student mpaayo omutwalo lwaki onyirira mugamba why gwempa sijja kufuukuka because of that so I told him I'm leaving for a show nangamba okay so he's my big brother era yasinga okumpa inspiration kubanga mwenga muyina amannya ameeru ono ayina amannya meeru no why gwetola nti no baneno batulabisa ate mu kisibo tebasenya okusenya si sunna muswawumu naye gwakimanyi bana balenzi bonna balina amannya ameeru otulabisizaamu bro evudde nakukulamwa gwabaddambulira bagenda gamba naye bannaye ajija watutama omusajja ali mutunyonnyola otubuulira by'amannyo okay for real he's given me the greatest inspiration muganda wange so that's why nagamba kangende nsome engineering at least mbeerewo n'omulimu gwensomye plus the talent plus ebisigadde because my bro mu covid temwawandiika ennyimba nga bagala kuyimba me and my bro no gwolaba twawandiika ennyimba mpitirivu I myself kati kumwe nani aina art okuyimba yo nyimbiramu no why sitayimbanga okay it was like nagamba nti no when naba nfunye a chance because my dream was to make a song with Nesim oyo mulaba producer wa Kabinye Uganda wano I really like his music yalinga metro booming we US akuba so that guy naye nga talent weli ey'okuyimba mpitirivu emmenya bumenye ebula kungwako wow it's very big naye besides being an artist I'm also maybe a comedian inborn ekyo nali sinnakimanyi bano be bakizuukusa bagiragiraawo okitegeera so I was like okay let me try nensalawo ntandika okukola content ku TikTok naye before doing the content basooka kubba kasimu S8 Samsung so neŋŋamba bwe naafuna akasente nenfuna essimu ng'emalayo oba osanga naafuna ku kamera ekwata ku content nange ntandika okukola TikTok so wetwagenda emunyonyo with my nigga tina ekitubawo kye twafuna then we began working nenkuŋŋaanyawo obusente nenkwatawo ka S10 nalaba nkalina ku kamera neŋŋamba oba ntandikire ku kano mpola then one day I woke up neŋŋamba nono omusajja asoma amawulire gano gatusomera ng'ebibuzo bikomyewo ayina engeri gy'abasomamu digits ze baziwandiika bati ku screen n'agamba nti amasomo like amasomero gazze nga gali bwe gati ne bwe gati emitwalo bwe giti abaana bayisa ebibuzo abaddeyo bati ne bati naye gwe olaba bulabi bigambo naye ebyo byayogedde tebisobola makinga biri ku screen naye aba yabimaze dda nga bataddewo na birala naye nze nga nsesa
So one time I was like, no, Musajja. And I like, I have the ability to imitate. That's even when you watch my comedy, I can imitate anybody. Because there is even a video from Museveni that we did, never muting a TikTok. Why? Because there was a caption I put in it's not good, I remember, so we shall redo it. I can imitate, so Ningambo no Musajja. You can edit the caption and you the sound was submit your appeal. I tried, but there was nothing at all. They only told me your video was muted, what. No luzungu ngalungi, adenga nange sina lungi. Anga why luzungu lwa memulusiga nze nja kola content, So nenchita, but I will redo the thing because most people are trying to tell me what's happening with the video. What kali katutambulidde, there is nothing we seeing. So nembagamba nja biddamu. Naye I tried nengambo no mwami ebizo bya senior for bigenda fuluma, Lwaki simukolamu akantu wano. So there was a boy in that same video for the Form 4 results. He's my tata omuto yani mu luzungu bro. Si nephew. Tata omuto. Mwaba akola retreat. Tata omuto? Oba mwana wa tata wo? No, tata omuto. Tata omuto is your father. Si nephew, babi chusa. Babi chusa kalichula mu mpya. Yo kalichu. Neda mu kalichula. Mukalichula mu mpya yaba nisi. Si nisi. Kale anyway. Kati mutabani we. Kigozi. No, a son to you. Okay. Your young father. Okay, he's mutabani wa muto mwa muganda wa tata wange. Kati yaba brother wange. Cousin abera wa mwala. Ba brothers babera baba tata. So he was at home mu holiday ne muka soko jo nkwate muka video kan. So netandika ne mugamba ogenda kola boti ate nali njize bakosa CapCut because I knew CapCut yasobola kola edit on wa TikTok. Kuba nali nganga ndabo buntu ku TikTok abana bakosa bu sound effects obusesa, so I was trying to save them. Ngambo kunganya making a collection. Nemanya one time I will have a video, then I will have to also edit my own. So we tried to do it and it was bwali budde bwa misana. I uploaded it on 29th of January. Sibaguli. That's when I began shooting Binebintu. So netujikwata, the content was all mine, everything was mine, bulichimu was mine, editing was mine, bulichimu. I sat down, I took my time, I uploaded the video. Then just kukoma obukomi, musawe mu the video was over 300 likes. Nagamba tekisoboka. Because all my videos zali ezisinga teziwezangako that much. Mubudde obutini. Then I said maybe this could be a hit. Boluba luyimba wano. Eyinza okufuuka breakthrough. Then it was 24 hours after that I was in thousands of likes. Then I was like, something is great about this video. People were commenting and I was seeing very many new faces into my page and also followers. Nembanya boy. Beba jackpot wano kiba kikutte. Nagenda okulaba shares, duets nabyo biyitiridde. And with big TikTokers, people are sharing, people are duetting. Then I was like, okay, that's good. It's a way through one which tandikidde. Nengamba sijja kuzikiza. I added on doing the sounds, okukunganya obwo obuntu tamale full figure topamayo. Abo bonna bantu bangaabo. So I collected more of them and I also tried to nembyongeramu ko mu videos zange. So these people mikwano jange bentera okuyita. By the way, video ya pressure bamukwata 24/7. I was at twali ludda wakusomero. Twali kusomero. I had gone to Natete Muslim. Naye nagwe ngenzo okulaba mukwano gwange. He was like he had graduated nga bampise. Nali guest of honorable. Ate honorable. Si guest of honorable. Kyeeyo. So I was like, nebangamba jangu kubanga you are one of the greatest kati betulina mu ba obbi soko je. So this guy told me pressure bamukutte, but you can do some content ku pressure. Ningamba. So it was his idea for real. Then nakola content to pressure. Up to now it's hitting. Up to now it's hitting. So the more that the more that I was doing the videos, the more experience I was getting in terms of editing, in terms of exposure to the cameras and what have you. Plus also content. Gwecho omanya content buli kumacha ma buildings mu mutwe.
Wow. But the only problem I'm having, ideas every now and then. you can even ask him, ono gwensinga okukubira nti jangu. The problem he has is lazy. Yebakanyo. Yasinga okundeetinga down. Nadala nga mugambe. Yes, kamulabise. This guy should style up. Otulosi tuzanyira. Eh? Okola ddi? These people are school dropouts. Okolera online. Oli wa super life. Akolera online. Bro. So ono mukwano gwange is one of the people that abasinze okumpa support mu kino ekintu for real. Waliwo n'omulala ataze. Waliwo n'omulala ataze bamuyita Joshua. Oyo ye Joshua nze sikola I'm a student sijja kulimba naye Joshua nanyini data. Bwe mugamba nti Joshua nina content tekako GB ng'ayiwako. That's great. Yeah, ng'ayiwako nga nteekayo. Nze mbali amuga Joshua ntaddeyo yitirayo nkomawo akaaba maziga. Mubuuza ki ekikaabya ng'afa because of my content. So most people believed in me from school. Okay, from school, let me give you a background. I was at Makai Memorial College, that's my A-level school. Omanya masomero nsomedde mangi. Sasipe bampadde mpitirivu. Why? Oli so stubborn? Nnyo. Ate ng'oli musayansa. Otidde. Kapolingi. Oh, ateeba atya. Ateeba atya. Bino ebintu abiteeba atya. Kuba yazamba. Akusomya obwongo. Kapolingi yakukobesa ku ssomero. Kapolingi. Okufitinga mu ngoye effujjo. Obalaba bano. They were all good students. Nga sinagendayo. Batuuma abasomesa amannya. Nnyo. Nze nkulembera okutuuma amannya. Nze nkulembera okuwoggana. I was very, very, very stubborn. Ate students bo babeera bagezi gagwoleekaana nabo. Why? Nomala n'ogwa. Era twali bagezi twayita munnaye. Let me tell you something. They expelled me from school. Ngera emisango gy'oyogedde gye gikulembedde. For real, this is true. They expelled me in senior 6. Bankuba second term egenda tandika. Kapolingi. Baba Negisigadde mingi. Baba kwatira wa. Kapolingi tebakukwata. Kapolingi tebakukwata. Kapolingi eri ku maka ijasi bali bakulabanga olimu ekiroozo ekiyinza kapolinga mu nnaku ezijja mu maaso. Bagamba baamu sokojje. Gwe tukulabamu ekiroozo ekinaakapolinga. Sokodde wali. Nga predicting embeera. Ate okusinzira nti no we had a group. Nga tuli bafujjo. Bano bonna bali. Oyina amagye. Kale ate nze bano okubasigaza they sacrificed me. Ne bagamba katujjemu eno embwa enjeru. Ono bwana abazze zino ennyanya envundu katujjemu eno. Bankuba they expelled me from school n'emisango paper number eno n'eno. Nga n'emisango egimu sigimanyi but because I was supposed to go home. That's what they did. Naye Kati no wakola otya gundi. I like they expelled me mu second term nga yakatandika. Second term nga yakatandika they expelled me nengende waka but it was an indefinite suspension. Ate ina koma. Gasikomawo. Kati ibuzo wabikola Wakola moko kwe. Ate namulaba. Takomawo ko ne muzeeyi. Kuba ye muzeeyi amanyi omwana we naye namugamba mune taata. Amazima gali nti omusango siguliimu naye nga bw'omanyi bandi wagon peer groups ate yaziŋŋaana naye namugamba bwe bizze. So ne tukomawo ntwegayirira headmaster n'agamba ekyo kyo tekijja kusoboka. Kati ebibuzo wabikola ova wabweru? Ebibuzo nabikola because my father yajja ne yeegayirira. Okwegayirira kwennyini ye nga ye. Wali already registered? Yeah, I was registered. Kati bakugaana, they changed it. Bakugaana. Kati bakugaana. Kutidde. Bakugaanira ddala if you misbehave nga tonnakola bibuzo omanyi ojja kudda ku bibuzo they can tell you either ojja n'omusirikale akuume oba tojja. So they have the options to either kugamba tojja. Yes. N'omusirikale kati bamukooya. Bamugamba kasigalayo naye waka. Akolereeyo? Ne bagamba tojjira ddala. So byakyukamu naye. Ebibuzo ne babikuleetera waka? No. Tobirabako kita. You register from another school in another year. That's it. What? It's a very huge punishment. Nenga misango tibeera muno mulamwa just kubeera naddala gwe kyoba omanyi. Naye nga my dad kale yakomawo ne yeegayirira. Namugamba omugobye naye nkusaba list third term muleka asome. I spent ewaka emyezi 4 minus school.
saakola mooko bano basoma holiday saagisoma nga ne bakulengera nti olimu ekirowoozo olw'eggulu ekinaayitirako ku school premises bakwongerayo ebbanga nti obadde omaze waka emyezi ena katukwongeddeyo 2 ng'olimu kirowoozo busembezi naye era bali taafu naye twaliyo twakola ne tuyita. So that's why we are here now. And I'm doing engineering. Singa saayita sandikoze engineering for real. And by the way, I was one of the best in math. Wow. Up to now, I'm one of the best in mathematics. So, so katonda takumma byonna. Naye nakomawo third term. Ne ntandikirawo era effujjo. Naye ate effujjo. Ne nakomawo ne ntandika effujjo, but I was this time a bit more careful. Ng'okola effujjo lyo. Njo sinza ddireka. Nagezaako kirwanisa muli. Nenga kifubutukayo. Ngamba ya Rabbi. Nenga ky'omanya, we did our exams ku chance nembikola nembiyita nafuna obubonero bwali buyitirivu bwe siyinza kwogera wano anyiza obwogera ne butamu bunsuubiramu nenga bubeereyo buyitirivu omu by the way nabulekayo obumu nabulekayo nze kuline ndaba tebungasa engamba obwo mugira mu butereevu yakola ebya spice bamuyita n'atugamba yatula form 6 etugaa tetulina buzibu wafuna mmeka madamu n'atugamba nze nafuna 34 atukagamba ye yatulira ebigezo ndowooza yatulira for like 2 people ne bazigatta alinga amagezi bright ono wammwe mu bya senior 4 amulabe yafunako ntono ezimu n'azirekayo agambe ndabira bwali ate oyo talaba ate teyafuna ate yayita ate yeyanza naye nga nakola ebibuzo bya senior 6 nembiyita alhamdulillah. So covid bwe yajjira egyo emyaka 2 nga already maze okujoininga ne batugamba mu kite kalinaffe egyo emyaka ne tugibuzaawo era tegyaliwo ku syllabus. So ne tukomawo this time round nenjoininga. So by the way I'm studying from covid nga tugenzeeko ku Jasmine. By the way covid twagendako ku Jasmine Gardens in Natete. Nali nkola mu kitchen. I was a kitchenist, no. A chef omutoye steward, yeah. Era nze kola obutungulu nnyo. Era nasalako ku njala zange. So okufumba nkumanyi for real. Wow, that's great. Ono yajja akola bwa waiter. Nali siina mulekerero. Ono mbadde naye. Ebbanga. Ate ata yete yakolerayo. Teyaliyo. But this guy yali mu bwa waiter nze nga nfumba. Ebintu ebimu nembiyigirako ng'osala butungulu mbusala ogamba nti ng'ofumba nali sibafumbira staff wali tebukoma ku gundi ku board ku shopping board nga buyingira paka mmere no buli kimu nali nkikola nga manyi n'okukola omuliro to do the fire while cooking that fire you know eyokusika bwe nkuddira which fire is that njegedde no like when you this is gas. Ng'obusejje mu bbango ba chapati. No sijji. Ebirungo byennyini. Kati ebirungo nga birimu butto. Kati bwasitula ati bono butto aba ayiika mu kabuto kakombako ku muliro kati ni bwe omuliro gujjira mu pande gwaka bulungi. Yeye. Kati ako kufumba ki? It's magnificent. Kati obisobola ngoba kuwemu. Bakakuwemu okasobola. Ndabira ddala ng'oba ogenda kukuwa. Okay, so naliyoko ne ku Jasmine ne tubeerayo for that period mu covid awo nga n'amakomera bwe gatunoonya nenga gye tuli tukola mpola mpola Dani bwafunamu ku misango gyazizza mathematics and physics byamenyera ki. So I was like angende nsome nzijeyo kino. Then my dad was very okay with it. Yangamba kiri okay. I went on. By the way, I'm studying from Buganda Royal Institute, Mengo. Wow. And this is where this guy was studying also. Wow. Okola gundi, chokola course chichi was. Nze na graduating mwezi wa January. Wow. Ali nkola ICT. ICT. Bamuyita CIT. ICT ye gundi. Ye kati tugamba certificate in IT.
certificate in information and technology. Kati ICT choki. Kati ffe wali eri tuba tukiyita CIT. Era bwe bajja ne bababuuza nti abakola CIT muliwa. So ICT is a mistake. ICT is information and what? Communications technology. Wekigwayo. Kubanga mbadde Kati kino kyayogedde it's the course. Ya course gyonna CIT. Certificate. Okay. Kati ono amaliriza computer nze nenzija nsoma engineering. So esaawa eno I'm doing my final year ndi mwaka gwange December, and right now tunatera okukola ebibuuzo ebya semester eyokusatu. Kati abawala babuuza nti bamu ali biki? At school I don't. You don't do. No. Bantu batono nnyo okujjako bensoma nabo abamanyi nti yenze oyo bali kusomera engeri gyendi weekend student abasinga tebamanyi. But when nabaddeyo ko weekday yabadde Monday nabadde ngenze kusasula ku bisale. I met so many I met so many people on the way. Like Nantambula, people were like Sigwe akanyuga. Somebody was like Sigwe akanyuga ne mubuza akanyuga ki. Ku TikTok there is a guy akufana na kwanza I don't even do TikTok. I don't do that. Nangamba kakasa I will revise you. Emugamba easy. So neno there are very many people benasanga because bali mu intake kati wenjogerera. So those newcomers abasinga bamanyi. I was trying to hide but people kituufu bamanyi be mazima. Naye ababukedde bakunoonyezaako omulimu gwo bakoledde okupromoting agataliiko nfuufu. Okay, ababukedde kituufu I haven't seen nobody. That is a promotion, excuse me. For real, I haven't seen nobody. Omanyi kale these people were like oba some other people omanyi the perspective is different. Ebiseera ebisinga you can see it in this way but some other people is seeing it as it's like demoralizing someone's thing, you know. So no, this is no like, comedian wanayogera kukundi ku try. Even in that first video that I did, I didn't tag any booked anything something. Never nali nkola content sate kam booked. Era when I was introducing I was like TV Waffe, but I didn't say booked because I was trying to show that this is only my content. I'm not attacking nobody. So nalozo bamunaye bo bakitwala nti I'm attacking them, you know. You're not attacking anyone. But I was just doing comedy. You're promoting them even. Yeah, that's it. So sinaba kulabayo anyone naye I'm having talent that is even more than the media thing. Sicho mugana. Because I'm doing things, you know me. I'm versatile, I'm telling you. Oh yeah? There is some guy on Super ante tulia okusomero. Super FM sicho. Chimera who was the other guy? Vianney. You know that sports guy, yeah, Vianney? I know Vianney. I met him in person. I can do Vianney football very well. Oh, yeah? Yeah. I even made a video for him. Just in Nabajitekayo, he needs some editing katono. Njimuanikire yoko. But I can do sports very well. Sports commentary. Okay, so kati oli online comedian, obane woba kuteka mbantu you can still perform. Mubantu ntia. I'm very shy, for real. Mubantu ne content ayinza okumbula. This is a money making thing. Yeah, it is. At some point my bro invited me for his graduation bichi. Then they were like tuwe mwaka pera. Waliwo okusika omuguwa gwali gw'amaanyi nali ng'anyi. Kati saa ino toyinza tusomeramu ku mawulire. Abali ku Educa Medium. Saze na mpapula. Ate mpapula sazirese. This guy tuwanzijukiza. Singe mpapula nazirese nandikubikuliddemu. Mpapula. Teziyulike. Zizo tugenderamu. Empapula zizoyulika. Izolooza ndeese omuntu omulala. Kale, it's fine there. Tusomere kugundi abali ku HK Media mawulire. Story y'omukyala gwe balabye. Mukyala ki? Eyabadde omulwadde abamu babikize babinterpretinze bulala, abalala bagamba bamuloga, abalala bagamba nti ki agende mu ddwaliro awo oba okomawo. By the way, I don't know that story. Sigimanyi. Tuwajja omanyi. Ey'abaana abagira balina omukwana abeefugira mu wheelbarrow. Salongo. I don't even know that one. Kati what do you know? Omanyi bya uptown, bya downtown? I'm not up to date onto the media so much. Kubanga? Always katimba desimu. Ene anti Uganda downtown gye bayita lo
low class ate nga downtown ne uptown in real life. Oh. Okay, maybe if I'm to just manufacture it right now, eh? Ogamba nti no nsinzirira ku kino okino. Tulage sikini. Okay. Weather forecast. Weather forecast ebyo bikyali mu mpapula sibijjukira. Okay. Kambayemu just cutting to prove my fans that it's me. Kuba kati tebandabira mu filter sibwe guli. And I'm someone. Olulimi oba olufulumya. Olulimi oba olufulumya ddala kituufu. Ekyo bamanya mbeera mukambwe nnyo wali. Tukambuwalire kuko tulaba. Ensonyi nyingi. Ono sitabaddayo naye asobedde. Tewavudde ojja n'amagye. Nabadde sobola kubeera buuzo. Okay. Kansome oba erya pressure kuba lyenzijukira. Lyoba nsome erya pressure. By the pressure oba ali ku ki? For real. You'll be fine. You'll be fine. Let's pray for him. Okay. Ati maze okuintroduce nkai. Nembutufu soko nfunire olupapula. I can't feel the vibe. Give me some paper. Do you have some? It's in that car. Ate eriwala. So how shall I like exaggerate this? Kuba etaaga olupapula. I will need some paper. Kuteekawo ku auditions. Awo mba n'ekipapula mba mmanyi ngenda ku auditions kale kanyene n'ebipapula byange because I have to be ready. Muli mwe muli eddogo lyange. Sinaawo ddogo kati maanyi. Segera bwe. Kale tosobola kumbuuka. Kituufu. Kale. So temuli mu filter naye mba sikiwulira. Kuba mba ndaba ndi ku nnomo. Ate mba njagala wali mbere. Era naye obeera oli ku nnomo. Mujja teeka mu filter. Kale. Okay, so ati ntandisemu wano ku pressure 24/7. After the introduction pressure mumaze. Kali wano ntandika. Wandi mfunide n'obeera olupapula lumu naawe. At least just one paper. Just one. Muno temuli mu kumpapula. Ndi mu mmotoka. Kale. We go? Yeah. Omuntu nuulira nnyo sijja bikola. Kwoli? Omuzungu agamba play? Oyo tapa mayo nno wakati. Omulaba na. Awo bajja pama. So aleta amale mu background abakanya kimu kwenda huko. Kwenda nyumbani. Okay, so tutandise pressure. Nzonga de. Ako ka introduction kansesa nnyo nange kenyini mbikola ne mbanja pressure. Okay. Tugende ku pressure. Nzonga de. Bakulada mdokuta TikTok omwatikivu pressure. Abakutandisa 7 pressure. Aleza abato kubera kujabu jizo badamu za bagenda kubera mtekamu. Era atagenda kubera ngamona muzana. Bamlete David baso kwa mlamza agenda kubera ngateka wembera yona jagenda kubera ngatunza manne. Era ngebigambo yake tibyale binonye muzana. Bamlete no mlamza bagamba bagamba mukalige myake kwembere mutabira agenda kubera abachukuru kubya kubulumu nabo yabayisamu. Era ngati yalabizanjala zem muzana. Gwe. Kati ebyo bintu byonna bikwata. It's not a big water because I can't even repeat what I just said. No. Naye bwembeera wali mu filter yange amazima gali nti mbaako amaanyi ag'enjawulo ate wano mbadde sigawulira n'ebipapula ebyo kasambi wujja nti kwa obeera otambula mba mukambwe nnyo bano basiba baseka naye mugamba seka naye sekera mu mutima gwo wonzigira ku timing ojja bikola. So these people bo bakimanyire naye bwe zitabaawo empapula siba n'amaanyi. But next time I'll have to do it with some papers for these people of mine. So how long does it take you to shoot these videos? It will take me long. Like a day? Okay, just shooting. And then it takes me like 2 days, 2 or 3 days. But shooting takes you like how many hours? Shooting koka, it can take me like 2 hours. Because mbani n'okukyusa ataya teeka mukano soko duke legendo lete kino lete entebe lete nyondo, you know, the judges lete ebyangwe. You know, this guy graduated from my institute.
But this gown is what I use for the judge. When I'm trying to be a dictator, a very good one. Nadala misango jaba kwano by pressure. Misango just said buvutu mukwano gwono, you know. So I try to wear his things and then become something very different. So chintu alire sawa nga bbiri okushootinga. Kati ebiba biwedde. What gives me hard time is editing. Obudde bungi. Because singa si editing kumuteka mu mistakes and then you repeat. Oina wosekeramu ko. Yeah, sometimes. Bano beba singo seka. Because I'm always serious for real. Okay. These people laugh too much. Bakusekerera nnyo ono yasinga okuseka ono. Akatali serious nga mukola konti. Aseka nnyo. Waliwo ekisuka. Kati yasinga okusesa ya pressure ya piano. Waliwo yali mbalirira ya Uganda gye yasoma budget ya Uganda. Kati waliwo obuuma bwe baali baleetedde abakyala bali embuto. Yatugamba omwami ono nti kati amalwaliro balongosazza mbaleese remote. Akaana banyiga eject, akaana ne kavaayo. Ate baba tebanakasiima kujjamu obudde. Anyiga rewind kakaddayo akaana. Kati muline neebuuza akantu ako akavaayo. Mazima ddala kaddayo kati mazima ddala kaddayo kaddeyo. Ate bakajja ate kaddeyo. So this guy Kolo yaseka nnyo naye nange manchitegeera nti bimusesa munnaye. Kubanze nannyini content sinza kuseka kye kimu nga kuba gwe everything is new to you. Ebigezo bya Kyeeyo ne gundi ne pressure were my favorite. Then a single okulaba. How about ebya senior 6? Ebya senior 6. Nakolako nebya 6. From 6 results. I must have missed out on that. Yeah, buli ojja bulaba. So these people laugh. Boba seka. I rarely laugh because I'm used to myself. It's been 1.5 months. What? I began uploading, it was 29th of January. Wow. In 1 month, and enough 15k followers. That's amazing. But I was initially having 348. Yeah. That's great. From 348 to 15,000 in just 1 month. So right now, Nina you make? 18. Okay, I'm clocking something. 18. Okay. It's impressive. Naye chenjagala ogamba bafanize bange nti I didn't like make a lag oba nembivaako, you know, like naye ebinkute misomo nga womanyi munange, you have to prioritize, you know. So ninsalawo ningamba kansooke nkwate kano ka semester kankatuge kuba kitabu same. But we have a very long holiday. We are going to be having a holiday for almost 2 months free. So I'll have time to make a video every week. I have to upload a video for these people to enjoy it. Wow. Yeah. That's super amazing. Batandise okukopa nawe twakopa daily Uganda. Yeah, they did. Was there bagasoma eh? Yes, there is. Wangamba, who is that guy? Chipichi? Chip, is it? Ono ya mumanyi yali ayina ebiyimba bye byamukubira. I'm seeing some people, kale n'otabogera manyi, just leave them. But I'm seeing some people on TikTok, they are trying to imitate the way I say those, you know, that kind of news. Bakuba boke bateekawo ak'enjawulo nti batooka nakabukedde nti leero mugataliiko nfuufu. But for me, kyesaayagala as in kujjayo bukedde. Kulaga nti no nkola kintu kya bukedde. But I was trying to do something that is just similar. But I wasn't relating. So boche bakopa nenga abasinga idea bagijja kunze. Wow. Content creator. That's the original. Comment. Okay. For real, sina buzibu enchirabamu. Oba bwenchifunamu kuba. First of all, no. Like okunsabula bati. Okukuba. As in waliwo abajja mu comment section. Yeah, that's why they take it so personal. Yeah, I'm always in the comments. When you come to check my videos out, I'm always at each comment. I'm there. I try to read, understand, interpret. Whenever I see something is abusive, something is not in order. Most people, I report and block. Some others I delete. If I see it's not appropriate, I delete. When it's too abusive, I report. There are some comments in that I avoid things of obscenity.
you know, newala nnyo okubeera ne obscenity ku media. That's why you will never hear such. Even if something is hard, like it has to be said in another way, I try to say it in a very good way that somebody can understand. Like the other video for Yakuto Mwana. Did you hear the video? I was trying to cover up everything. Ngatechefuluma nga bwe kirina kubeera. Lwansonga my content ewaka watandikira. Ate waka waliwo obwana. So they watch everything. Mama kwasookera n'abato. So like how will my mother look at what I'm presenting? You know? So even the comments, I scoop them out. Nenga, there is no difficulties that I've so far gotten to buy something, so someone is attacking me. It's only promotions. People are trying to be like, go on, you're so good, you're so... Do you see like a future career in it? Yeah. Okay. I really see something great, for real. Naye, okay, what I wanted from the beginning, when nachirabanga chijja kujiragira, champe subi nengamba, for the moment I will get the audience. Then after kufuna audience, I will also go ahead and manyi bwomala okuteekawo platform bulungi ba audience nga kyekyo, then I will go for music. Music. Music is your dream? My dream. Wow. For real, it just seems that I'm always in music. I'm doing music everywhere. That's good. Music, church. Rap music, rap. Rap? Rap. Wow. Yeah. One of our rappers, quality nawani, JNL Zamba. Oh yo. Ono gwolaba yategeera Jim Nola. Ono ndoza bulimba Jim Nola lwafuluma ina lyrics. Wow. This guy. So, by the way, me and him, we did music in COVID. Hati chichakutte music yalemedde mu studio. Dicking. Money. And the problem that we're having, twakava mu schools abasinga. Ono yakamala 4, fe twakamala 6. So if there's a good manager out there, ajama managing it school. Anti katayinza ku managing without something kyalabako. No. People start their people. Abantu betandikira abantu baabwe. You never know. Someone might be here nga bulijjo anoonya talent mwa investing money. And the good thing with me, kyenenyumiriza being versatile is my priority. Wow. I can do, you know, okay, nze nganza I prioritize hip hop international. But also locally, there is something I can do for them. Okay. So, I wrote music down the road. Jebiri ebipapula jebiri ne papula byange jebiri. Kati erinnya lya music yogenda kukozesa liriwa? Simanyi, but it will depend. Bamurapa. Ate awo comedian tayingira mu music nayo ate wayitubeera bulala. Wenda huko. Amebe byabano omayi balina siyaasa bano. Balina siyaasa wamacho bomanya ekituufu kiri nti I want to do music. But I want to do music at the right time. Nga nsose nendaga ku bantu kyendye creating an audience nga it's supporting ate ng'eviira ddala ku local grounds. So that's what I'm into. Nenga, for the case of music, I've ever tried just kwegezaamu. I didn't do music until nteekayo ennyimba no. Just kwegezaamu nenga nendabanga. The talent is more than what I even think here. Because mostly the good thing with me is I can rap. Yeah. So how do you balance? And also I can, you know this accent for the Americans. American accent. Bano bote balumanyi oluzungu. No, America, so you send a for the moment. Sirutambuza. Olwogerera we. Lukekereza lutono. Ate oluzungu olw'abantu. Oluzungu lwamwesirwa akujja. Singa duteeka nnyo wali ku pepa nga ngenda kukola kiyimba. For real. Nsobola okukuba kiri ne kino. At the same time. So, nagamba nti kansooke tomanya wano mu comedy wekinaaba kigize. Afterwards nja kuteekawo ne kiri with time. So ofunye platform. Naye nga nkyagala and I want to do a song with that producer. The one called Nissim. It's very good. Kulaba kweyoka okaba producers nabo bamanyi okuwa abantu. Bro. Temwayogera mu ssomero nga muli mu educate. Educate bajja ne batubuuza mwagala kubeera baki. Twagala kubeera bayimbi. Music is hip hop. That's the very best music we've ever known. Wow.
naye kati oyo akola wano e Uganda. Akola Uganda tumuyina. Nowebweru tumuyina. That's why nagambye I'm versatile. Nkuba ekyeri n'ekyawa. Ebisobola kunnema naawe. This has been my talent. Okay. Olaba can do some small skit nekakwata Uganda. Just out of nowhere. That's great. Well, because everyone was not even expecting it. Kirungi okwekiririzaamu. These people basinga okumpaga basekiririzaamu ne bansudiya. Tebakusudiya. They tell you what they see in you. Okay, so that's They believe in you. Kyeeyo. That's exactly. Any more questions? Okay. All right. So how do you balance work and content, work and university? Okay. It's really hard for the moment. Sijja kulimba. That's why I try to postpone some programs. Kubanga bw'otunuulira ku ssomero cosinits z'okola kukyaliko pure math muzibumu. Kukyaliko amasannyalaze gennyini real energy. Kukyaliko n'ebisigadde ebiwerekera bizibu. If you don't sit down and concentrate biyinza okugaana. Ate ebigaana omukadde tolina kyogenda mugamba nti muna ebyagaanye naye kati kankole bino because he's investing in you. So kati oba olina osooka n'omuzaako kimu for the moment. That's why nagambye kansooke nkiteemuuko. I'm hearing very many people trying to say what and what, but because I'm busy. Because you are busy. Even my inbox, people come in and say, what's up? Nembagamba wendi naye for the moment this and this. And for me, I'm open. I don't hide. Wow. If somebody says, nti munaye wali watching on chino, I try to be open. That's why maybe even people like me because setwalira mu mbeera ya, you know. Yeah, I try to be. No. I try to be somebody atukibwako. Is it? Yeah, so Kyeeyo. That's good. Kale ebyo byonna nga biwedde okusoma comedy omukola emirimu ogikola girlfriend taliyo. Girlfriend. Dating gundi teriyo. Life ya relationship yusijiwuliramu. Mwe, Omukazi ano gwaffe oyo twamugaana abakazi. Lwaki? Abakazi bajja kumuwubya. Bajja kumujja ku mulamu. Ate nga alina dreams nnene. Ate mmwe. Yali eyo. Bakubuuza mwembi babuuza. Tetuyina. Musoze kwelowooza. Gyali. Ronnie ama mwogere. Wange gyali. Because Ronnie is very proud of her. Yali eyo. Asa. Era kyemmanyi alaba. Yogeze ekibuli. Yogeze ekibuli. Yogeze ekibuli sebo. Lwaki oyogeza akaama wano? Buli shakati ali yagamba nze. Sebo, tujja kugamba omwogere erinnya. Akawuka kakulumya. Ye kyemmanyi alaba. Mutumira. Bayinza okuba kati balabanga batano buli omu wagamba kyemmanyi alaba bagamba nze gwagamba. Nani kati olaba? Eyaffe ebeera private. That's good. Oteeka nnyo. Kati bano ababeera mu kamera ndowooza Only obalaba. celebrity. That's good. In I'm the already. making. Oba you're already a celebrity. I'm already because okusinziira ku the media kyeraga. Olanda ngenkunoonyeza. Okitegeera n'ekira. Gwe omanyi kye bayita breakthrough. That's great. I did it already. Because bangi abamanyi nze sibamanyi. I'm meeting people on the way nga bambuuza. Even the border guy who took me to school one time. Yali tayagala na musasule. Because he knew I was the one. Wow. Aye nagendera mu saati gye nasookeramu yennyini okolera mu TikTok. Wow. Nangamba there is a guy akufaanana boy naye esaati eno gy'olimu ng'eringa naye abaana ye. bawala obakolerayoko ku ka video nga toli mu filter ne bakulaba bw'ofaanana bba. Gye buli wansi eyo. Obwasooka ne live. They told me to do a live. Ne ngikola. Neera ne mu live nali mu filter. Ne nemala ne ngamba kale. Ne ngijjamu ne mbeera mu real. So they saw me. Nenga abamanyi abasinga basinzira ku masomero genze nsomerako. Nasomerako those ends of Gayaza. Abo nabo gye bali bamanyi. Waliwo n'abo ku Natete Muslim High School. Nayo nasomerayo. Ne Makai Memorial College nasomerayo. Even those ends of Mbale district. I was there. Wow. Primary. Kati manager wagambye mbu tayagala kuubya.
Kati relationship bw'aba afunye omukazi gamuteeka mu kamera. Okay. Naye nga gyali mu bulamu. The truth is, I have a babe. Ninayo hajati. No. Ninayo hajati. That's good. Yeah, ninayo. Naye a baby as in a baby? Yeah. Baby. Naye lwakuba kale obufumbo bwendimu naye bwakuvadde siri mu kisulo. Bwabadde. That's good. Oluusi sisulayo mba waka. Ate n'ewaka gy'ova wala. Ayo kitegeera so tambuzaawo bigere. Bwetyo bwetambula siri wa kisulo mbeerayo naye mbeera nvadde obufumbo bwentu bwe mbutambuza. Comment section abakadama bakwepikira bangi. Wanaggwe Bakwagala nnyo. Kituufu because Mbasesa mbasanyusa ate engeri gyekiri nti nno babeera mu biyumba byabwe n'owulira nga stress zibatta, so bw'ajja n'alaba such kind of content obufuukirawo number one priority. Okay, ekituufu kiri nti ye mulina naye nga bwe nkugambye nti the marriage that I'm into bufumbo bwakuvadde sibeerayo mu kisulo ero obukuntabbo buli waka naye mba ngenda n'ekiveera. Ekiveera okimanyi ekyokubulira ebiseera ebisinga akakuba kayitamu akakuba okamanyi okategedde akakuba tuli mu swawumu ojja kuleeta oyiro oyo wano nze ngambye enkuba ate oleeta oyiro so ngenda n'ekiveera sometimes weather teba nnungi so ekiveera ekyo kinyambako naye nkomawo nakyo I try so hard so that mbeerawo nakyo naye ng'obufumbo obeera nga kala kuba ekicuba nkubamu ekicuba n'enzira so that's how it is. Naye nga yeddemu gyali era ebiseera ebisinga bw'ayita mu comment section ebbuba most times ne bwe njogera naye mulaba ne mmanya nti kati ebimunyiizizza tebivudde wala content section yawo ya comments. You know, like somebody can come nagamba I really love you. That comment so agisiimulawo. It's not abusive. Naye it's supporting. Naye oli tekimunyumira. I know, but it's not the love I love you. It is the love for your fans. Etakyagala. Kati ayinza okugamba oyinza okusinziira. Gino emisinde kwetaaga kusinziira. Bwakutunuulira ati n'agamba ku ngeri gy'otunulamu engeri gye bakunyigisa ekyogero nga mulimu ne stocks. Maama wayina engeri gye yakunyigisa socks bw'ati n'ovaayo bulungi ati agenda okitunulamu n'agamba abo abakugamba bwa I love you mu comments tebagenda kuteekawo layini okitegeera. So tasobola kubeera bulungi ate ebbuba liri 100% kuye nditegeera naye because it's also good chasing a career yo in a good legal relationship. By the way, nkyagala I don't want to be somebody who is here and here. Chap. Yeah, I don't want to be that. That's good. Even if I'm a celebrity, njagala mbeera n'omukazi ngali well known. Mazima. Muyina yes naye for now. Let me finish studies. Basinza soma, I mean kale ngezaako kuba ekicuba yes, but I can again ate add on kitegeera. Pressure beere susu. Kale kansooke maliriza okusoma. Then ntandika okukola nsobola okuba nga kulabirira my baby. N'abalabi bangi obamanyi bascoop. Oba tomulabiridde alina amalobo ge bamukuba amusika ogenda okyuka ng'ate waali. So oba olina okubeeramu n'akasente onolabirira bye. Okay. Abalungi abali ku HK Media mpikirize tubasiibula olunaku olwaleero naye nga tetunaba basiibula. Njagala ba guys baneno basooke babeereko n'obugambo bwe batugamba oba oliawo obusemba. Mwebale kutulaba, mwebale kutwagala. Life at campus is very interesting. Oyina emikwano. Abantu mubeera ku university eyo oluva mu gundi mu lecture room n'odduka n'oyingira gy'osula n'obeera ng'oba eyaze oba mu butujju oba eyaze mu kusoma obusirikale. Make friends, enjoy life ate nga we musoma. Kati nga wetugira nga wetusibula abantu olunaku lwaleero obugambo bw'obusembayo eri bafansi bo. Okay. Abali ku Kyeeyo, abali wano. My fans, ekintu ekisookera ddala mu byonna, I really love and appreciate your support ne love gye mundaga mu comment section because
njagala nnyo omuntu ateekeko like ne comment manye what you're trying to put out, because if you only hit the like button and move on, nze mba sitegedde nti no it's you, but when you comment manya nti this is what this person is. Yes, I really like that. So amazima matuufu, I'm impressed. Kuba this is something that I was even thinking about. Somebody told me you're doing content but it's gonna take you somewhere. Jotamanyi. So I was like, maybe sometime. Good. So mbagala nyo ba fans bange. Era I promise to do the very best to be mwagala, for real. Okay. Ebinkutemu bigenda kugwa, but I'm going to do more and more content. Ekyo kyo mbasuubiza. That's good. Kati werabawa mu myaka ejijja maaso ng'ebiri. Myaka ejijja maaso ng'ebiri. First of all, neraba mu family. I have to be with a wife, with a kid. Kuzaala ng'okuze nnyo bwana bukuba. Myaka 5 tokyalina maanyi. Omwana abeera afuuse bully. So oba olina okubeera n'omwana nga mukyalina ekiwago. In case of any mawaggali ng'omuteekamu. So mu myaka 2 maaso I have to be with a family, inshallah. I have to be with a job, inshallah. Then I also have to be famous. Wow. Even more than this. Inshallah. So that's where I see myself. Either I'm doing comedy or I'm an artist or something. I shift chilling time to do music. Make and so catching. Engineer bongo. By the way, engineer. Mwana gwemba dembeda bit. Ne engineering. It's the job. Gwe mulimu omutuufu. Okugenda gwe manya nti nno. I'm doing comedy, I'm doing music, I'm doing this and this, but I'm an engineer by profession. No, nebitabo webiri. Yeah. That's good. Yes. Okay, Chigozi, your last remarks to me. Era kyenjagala okugamba nga Spider MC bwe yatugamba nti omuvubuka yenna ali abakadde. Abakadde. Wow, that's amazing. Arthur. Sina nnyo byamaanyi. Bana Arthur, sirisa. Sina nnyo. No. Simutegeera. No, just you appreciate. You appreciate. Yeah. Bami mutulaze love. Thank you. Kati gwe sebo amajego gena tambulanga nago buli wamu mu konvoyi yammwe. For real. Ekintu kyesobola kukola kwe kuleka mukwano gwange. That's good. Mikwano nina mingi, sijja kulimba naye bonna tebasobodde ku. Nina mingi. Noli owa data. Binajja biraba kye kirungi. Sebo mwami Joshua. Nina gyoli. Joshua King. Webale kubeera ng'oteekako data wange. Naye siinaako oba oteekako omulala simanyi naye. N'abakulaba bakuwe ku data. Bajja kuwa ku data wano bagaba. Abaana ba wano bagaba sente. Baile bampe ne ku sente. Bakusanga wa? Bakusange ku TikTok yo bakuweereze message. Yeah, let them inbox. Okay. Alhaji Bamu. Bamwereze ku sente. Yes. Kale, bannange, you're very welcome. Mwebale kutulaba, mwebale kutwagala, bino byenkola. I host people abayina talent. I like this guy's talent. Ali very talented. Na yakola ekintu kye nali sisuubira nze. Muzikirize masibulo olunaku olwaleero, yenze HK Media Hadija Chigozi.